Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bwe bukeredde enkyaleero ng'alumbye omukulu Fred Enanga ku nsonga gye yagambye nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tagenda kuddamu kukkirizibwa kutambula era countrywide tour agisazizzaamu. Fred Enanga gamumyuse anti His Excellency the elected President of Uganda akedde mu ofiisi ye abimugambe bulungi maaso ku maaso. Owe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine baganda bange mikwano gyange ebigambo bimuweddeko Fred Enanga. Bukyanga yeewoza nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tamutyako wadde era olunaku olwaleero amulazeeko nti nno agenda kumusobola era ne byawula byonna tebirina kyebimugattako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agenze kutegeeza omukulu Fred Enanga nti ne bw'anaagezaako okugaana ne bw'anaagezaako okusiba buli kimu ffe tugenda kutambula era countrywide tour yaffe egenda kuba etambulira ddala bulungi. Fred Enanga agezezzaako okwebuzaabuza ne pulezidenti w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amugambye tombuulira. Nina okusinkana abantu bange nga bwe nina obbasinkana, nina okulaba bannayuganda nga bwe nina obbalaba, sigwe wagenda okunkwata ku mukono tolina buyinza bugenda kunnemesa kusinkana bannayuganda. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'alumbye Fred Enanga era nga Fred Enanga amaaso nga mukanuse anti Kyagulanyi abadde ayingiddewo pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'atuuse mu ofiisi ya Fred Enanga. Enanga amaaso gamukanuse, pulezidenti abadde amulumbye, pulezidenti amusazeeko na mutima nalo nabiri. Oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bajja muwulira. Kyagulanyi yabajjira nkulabidde Enanga wa papala Enanga wa papala Enanga wa papala nenga pulezidenti tamuwa chansi, pulezidenti ayitasobola muwa chansi era tayinza muwa wadde ka chansi nenga gwe Kyagulanyi Ssentamu omumanyi ng'akutuuseeko muganda wange mukwano gwange tongera bajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'abantu omulungi eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu bano abasobola era ng'ebigambo ajja bibagamba koona pulezidenti sooka omugamba ebigambo Enanga abadde abibenga nga bw'asazizaamu countrywide tour yaffe mu bannayuganda awamu n'okusiga obukyayi eri amawanga ag'enjawulo muno mu Uganda. Kyensobola okubategeeza nti okwemulugunya ku mikutu egy'enjawulo n'abantu abasobodde okwemulugunya eri ekitongole kya CID we bali. CID weeri si eri awo epapirira emisango, baatukozesa obukugu okusobola okunoonyereza banoonye obujulizi. Obujulizi obubeerawo fayiro ejja kutwalibwa mu ofiisi ya DPP ate naye atuwabule kinaaba kiddako naye kikyali awo bwekito. Mwebale. Fred Enanga bwe yalwala Mambulugga alowooza nti emirembe mingi gy'afunidde mu gavumenti eno gye gimuleese okugejja amatama kumbe baabuwe Mambulugga. Era kyova olaba alwana nnyo okuzibira gavumenti eno, alwana nnyo gikubira ebirako oba okutungirira, alwana nnyo gikuumira mu buyinza. Baabuwe n'atamanya nti gy'akoma gikuumira mu buyinza ekirwadde kye ekya Mambulugga gye kikoma okwandaala kubanga gavumenti gy'ali mu kukuumira mu buyinza ye yagaana okuteeka eddagala lya Mambulugga mu malwaliro. Fred Enanga nga sinnakutandikako mbadde nkusaba osooka otunuleko mu ndabirwamu yo. Omaze okutunulamu gamba oyo omuntu gw'olabamu nti oli musiru nnyo olina okukyusa kubanga ompeebuuza nkiddamu nga sinnakugenda wala nnyo oba nga sinnakutandikako. Tunulako mu ndabirwamu yo gamba oyo omuntu gw'olabamu nti oli musiru nnyo olina okukyuka kubanga ompeebuuza. Mu Buganda tulina olugero olugamba nti mu byakira ebbanga, leero nno bikyuseemu, ebbanga likira omubi Enanga. Olugero lwa Buganda lukyuke luve mu byakira ebbanga lugende mu bbanga likira omubi Enanga. Fred Enanga omanye ekigambo obusosoze mu mawanga kye kitegeeza. Bw'oba tokimanyi buli lwa Sunday mbaawo ewange jangu osome esomeko ofunemu ku magezi owone okuweebuukanga mu maaso g'abaana bo
kubanga statement ngezo oluzikola zigenda ku TV, zigenda mu mpapula z'amawulire, zigenda ku radio, zibeera ku social media, ate abaana bo kwe bawangaalira. Abaana bo bagenda kuvuma oba bo bagenda kwejjusa okuzaalibwa kitaabwe omuwumba tuutwatye mmongwa. Ekitongole kya UNBS ekikebera eby'omutindo mu ggwanga mbadde nsaba mugendeko mu kitongole kya poliisi waliyo ekicupuli ekyogerera poliisi mu kijjemu. UNBS teyina kukolaakolanga ku bintu bino byokka sukaali, munnyo, simanya ddagala. Eyina okugenda nkone mu bitongole bya gavumenti nezuulayo ebicupuli nayo n'ebijjayo. Fred Enanga, wuliriza bulungi vidiyo eno bw'onaabaamu ku magezi agawuliriza ogenda kujjawo ekyokuyiga. Mu speech ya His Excellency Bobi Wine yonna gye yakoze Luweero wajjeemu ekigambo kimu nti busosoze mu mawanga, era kye wasobodde okuhighlightingamu n'oyita press conference eya poliisi gy'okola buli lwa Monday n'ogamba nti Bobi Wine tugenda muyita kubanga mu bigambo bye yakozesezza oba bye yayogedde mulimu obusosoze mu mawanga. Singa osanga nga ofiisi yonna ng'eriko ekigambo this is free corruption zone, jayo ssente mu nsawa awo weewabeera enguzi. Singa osanga nga ofiisi yonna ng'eriko akagambo this is free corruption zone, jayo ssente mu nsawo oweeyo enguzi kubanga enguzi ebeera esibukaawo. Ekitali wantu tekyetaaga kukyogerako. Bwe kibanga eggwanga Uganda temuliimu busosoze, lwaki oyogera ku busosoze era nga ne highlights zo za busosoze? Lwaki oyagala okulwanyisa ekigambo obusosoze ekitali mu ggwanga? Kyekiri kyegambye nti tosobola kuteeka kapande nti this is free corruption zone ku ofiisi yonna singa awantu awo tewabeerawo nguzi. Ensonga lwaki wateeka akapande ako nti this is free corruption zone naawe enguzi wali ogiraba ng'ekudde ejjembe n'oteekawo akapande kaakati bw'oyogera nti tuli basosoze? Oba Bobi Wine yakozesezza statement z'obusosoze, kitegeeza gavumenti gy'oweererezaamu yesinga obusosoze mu Uganda. Fred Enanga, oli mu Buganda mwotulangirira okubeera abasosoze. Abaana bo bali mu Buganda mwotulangirira okubeera abasosoze. That's why nkugamba oweebuuka mu maaso g'abaana bo kubanga mulina ewammwe naye mwasalawo muleme kubeera wammwe ne mubeera mu Buganda. Fred Enanga, obusosoze tebubeera mu bigambo, obusosoze bubeera mu bikolwa. Ebigambo bya Bobi Wine byoyogerako nti bireeta obusosoze, obwo si busosoze, wabula obusosoze bubeera mu bikolwa. Ejjo Nuwa Muto yafulumizza listi ey'olukiiko olukulembera Kyambogo University, mwabaddemu erinnya ly'Omuganda eri ku bantu 10 by'ebikolwa by'obusosoze. Tunuulira abagenerozi mu magye oba abaana abaweeba ranka mu bitongole by'ebyokwerinda baki basinga kuva ku sayidi emu. Tunuulira emirimu emisava n'ebifo ebisava mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ababirimu baki basinga kuva ku sayidi emu. Era y'ensonga lwaki osobola okubeera vice president wa Uganda nga ye gwe Jessica Alupo, naye nga Museveni ne bw'afuluma eggwanga tewaliwo order gy'oyinza kukola nga president wa Uganda, omusigire wa president atali mu Uganda. Gwe sooka weebuuze lwaki Jessica Alupo tatuulangako mu ntebe esooka? Obwo si busosoze? Kitegeeza nti ne bwe bakuwa ekifo eky'amaanyi mu Uganda babeera bakuteze kitege kulaga nsi nti bannange tetuli basosoze, naye bakuteerawo omuntu emabega atakontrolinga kyekintu kyekimu kye bakola mukamaawo. Ono Gayani Ochola bamuwa oba IGP ne bamuteekako deputy IGP kati gwe bajjako gwe bayitanga Muzeeyi Saabiti. Wallahi ng'Ochola talina ssemu poliisi kusinga Muzeeyi Saabiti. Ng'Ochola talina kyagamba bantu
kusinga Muzeeyi Sabiti era nga Muzeeyi Sabiti kyasalawo Ochola ate yagamba yes sir. Ochola tabeerangako ssa eri Muzeeyi Sabiti wabula Muzeeyi Sabiti ye yali ssa ate oli Ochola eri Ochola. Obwo bwe bayita obusosoze mu mawanga. Tugendeko mu baana abagenda okusoma ebya oil e China, abagenda okusoma ebyamafuta e China, mulimu abakabirayo bameka? Fred Nanga, mulimu abakabirayo bameka? Mulimu abakabira bange bameka? Mulimu abasoga bameka? Mulimu abadama bameka? Mulimu abakakwa bameka? Mulimu abalango bameka? Mulimu abacholi bameka? Mulimu abagisu bameka? Mulimu abesoloti bameka? Bonna baliyo baviira ku side emu. Ekyo kye bayita obusosoze mu mawanga. Oli ne wadde n'agamba nti Abaganda muli bantu balungi nnyo. Abaganda mbaagala nnyo. Abaganda mbeesiimisa nnyo. Oli ne bwalijja n'abagamba mwe Abadaama ate muli balungi nnyo ng'oba ebigambo ebifuluma mu Museveni. Totwalanga nnyo ebigambo bye singa nga fokasinga ku bikolwa bye. Ddala ebikolwa bye biri presenting ebigambo bye. Era ne bwalijja n'agamba nti tulwanyise obusosoze mu mawanga naye ng'ebikolwa bye tobiraba nga tebye ebisinga promoting obusosoze mu mawanga. Oyo mugambe oyogera bya kisiru. Preaching ebintu by'osobola okupracticinga. Opracticinga kirala ate oli kirala. Mu Buganda nga tukyali bato twazannyanga akazannya akagamba ti Sebbuto emabega yalidde ensangi bwe nfukuumula olubuto ng'ate muli nsangi ddala ng'ate muli nsangi. Leero katugambe tuli mu layini bwetu tusimbye Rwakasota naye tunoonye yalidde ensangi nga His Excellency Bobi Wine asimbye Rwakasota, Yoweri Kaguta Museveni ali mabega nga twagala sala lubuto lwa muntu alina nsangi oba alina enguzi obusosoze mu mawanga nga twagala kunoonya busosoze mu mawanga. Ani eyalya obusosoze mu mawanga? Kyogamba Bobi Wine ye musosoze mu mawanga ayalidde ensangi tali mabega we si ye Museveni. Museveni ebigambo bye n'ebikolwa bye essaawa eno bikulagira ddala nti ye musosoze mu mawanga asinga, kubanga gye buvuddeko yakola statement n'agamba fenga Abaganda I will crush you nga temwamuyita ye, kubanga ye yatulaga okusosola ate n'atusuubiza otukurashinga. Teyakoma tusuubiza tukurashinga. Era bwe wetegereza obulungi olunaku olwaleero abaana ba Buganda bali mu makomera. Ababali mu makomera ba mukisa nnyo, abalala bali mu buwaŋŋanguse n'abali mu buwaŋŋanguse ba mukisa nnyo, naye ng'ate abasinga bali mu ntaano olunaku olwaleero. Siwulirangako gwe Kimote ng'okola statement kya mwami Yoweri Kaguta Museveni munnange statement yo yabaddemu obusosoze mu mawanga era tugenda kuyita obitebyeko wabula kyolabye okwogera. His Excellency Bobi Wine wamuyise Bobi Wine omukulu Bobi Wine yakozesezza ebigambo ebisiga obukyayi ebireeta obusosoze mawanga era tumuyise yennyonnyoleko gwe. Njagala okutegeezaako oyo Bobi Wine ne bwe tumukuwaamu eddakiika 5 tosobola kumumanejinga nkiddamu. Oyo Bobi Wine ne bwe tumukuwaamu eddakiika 5 tosobola kumumanejinga. Kambajjukizeeko ekyali eruuka His Excellency Bobi Wine lwomwamuggalira mwalaba ekyatuukawo mu ggwanga Uganda lyonna okwetooloola. Mwalaba nti ekintu kisobola okubava mu ngalo mu ddakiika 5. Mwalaba nti ebintu bisobola okukyuka mu ddakiika 5. Ani atamanyi nti Bobi Wine ye mitembe atatembeka? Kakati gwe mutembe olabe. Bobi Wine muti gwa jirikiti tebagutemba. Bobi Wine lusozi gambalagala tebalutemba. Bobi Wine lwazi bw'ojja n'olwekonyako ebbamu omementuka n'osaanawo nga giraasi ng'ate ye omulesenga bwe wamusanze. Kakati bakuwaana kubanga nkimanyi tajja kujja, naye bw'aba agaanye genda emagere omunone ojja kulaba ekiva mu y'ebiraka. Bannange tukkirize ekisa kyaffe okwagala kwaffe kwe tubalaze
mukututte for granted mutuse n'okutujjako obuyinza obwenyumiriza mu ggwanga lyaffe nti ffe Abaganda kubanga ne mu kika ewammwe waliwo wootatuula akyali ne mu nju ya kitaawo waliwo wootasula mu nnyumba ya kitaawo tosobola kusula mu kisenge kya nnyoko na kitaawo bwe kibanga mu nnyumba ya kitaawo waliwo woososolebwa gwe ki ekikulowoozesa nti Uganda yonna togenda kubeeramu na wammwe ne mu kika ekyewammwe olinamu ewammwe nkutegeeza ebigambo bino Fred Enanga kitaawo omuto lwalifa togenda kutuula mu meeting oba togenda kukkirizibwa mu meeting eronda busika kitegeeza nti ne mu kika ewammwe waliwo ewammwe era waliwo wookoma nga kitaawo omuto bwalifa n'otasobola kutuula mu meeting esalawo ani agenda kusikira taata omuto leka kulowooza nti Uganda yonna toyinaamu wammwe Uganda eringa ekika ekitugatta naye mu kika mubaamu nti enju ya gundi abaana ba taata Kikomeko abaana ba taata Kakembo abaana ba taata Sseggujja abaana ba taata Kipanda abaana ba taata Gundi n'abaana ba taata Gundi kitegeeza nti neewammwe mubaamu ne bupatitionizi mu kika ewammwe kwiki ekikulowoozesa nti Uganda yonna ffe tetugenda kwenyumiriza mu kubeera Baganda singa oba olanya ebigambo bino nti nze Kikomeko Abudu yeekolera nga nsibuka mu lujja lwa jjajjange Gundi naye nga nsibuka mu ntumbwe za kitange Gundi nti weewaawo ekika kyonna kiba kyammwe naye bakutuma okulanya bakubuuza naye osibuka mu nju yaani ekika kyonna tekiyinza kubanga oli awo bw'otyo nga kitengejja osibuka mu nnyumba yaani naffe Uganda tugyagala Uganda etuli mu musaayi Uganda etuli ku mutima naye ate tekijjaawo nti tuli Baganda muganda wange tekijjaawo nti tuli Baganda ate abeenyumiriza mu kuba Abaganda kati naawe bw'oba mukakwa wenyumirize mu ggwanga lyo bw'oba mulango wenyumirize mu ggwanga lyo bw'oba mukyoli wenyumirize mu ggwanga lyo bw'oba munyankole wenyumirize mu ggwanga lyo ffe bwe tugamba nti ffe ng'Abaganda kibayisa bubi era muwulira nga tubavumye nnyo nammwe mutandike okweyita amawanga gammwe mwenyumirize mu mawanga gammwe tewali alisitula amawanga gammwe nga mmwe abaagavaamu si mmwe musoose okugasitula Kyagulanyi musosoze mu mawanga kyokka yatandikidde embalala mu Banyankole Baganda baffe ne bannyinaze Kyagulanyi musosoze mu mawanga kyokka nga yagenze Fort gye yazzeeko mu Batoolo Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Kasese mu Bakonjo Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Kabaale mu Bakiga Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Busia mu Badaama Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Lira mu Balango wamma Baganda baffe ne bannyinaze abava mu mawanga amalala waliwo ekitugatta ate ekyomuzinze nnyo bakiyita Uganda bano tebabateeka mu ndowooza zammwe ezo za kijegajjegga Abaganda bababoola Abaganda bantu babi bannange mwesonyiwa Abaganda mwe muli bakoddomi baffe abatuwa era betuwa kitegeeza twagatta dda Oluganda kubanga ojja kusanga Abaganda batono abawasa Abaganda era ojja kusanga abawala ba Buganda batono abafumbirwa Abaganda wabula nga twagenda tumansamansa omusaayi okunyweza obwa Sseruganda okuba lwe kiri nti muli bakoddomi baffe abatuweera naffe betuwa mwewale bano abaagala okuleetawo genocide mu Uganda abaagala okubajjukiza mbu tubasosola kubanga oyo gwe bavuma obusosoze afumba ewakaawe bamuyita Itungo Munyankole nga bo bagamba nti nabo Banyankole bwe tuba nga tuli basosoze mu mawanga Kyagulanyi olwalizze ku ballot paper yalisoose kugoberawo Itongo n'agenda n'afunayo kinnamakula gye bali binnamakula eby'ebitiggula ebyana bya Buganda ebirungi ennyo okuzaama naye gwe weebuuze
oyo gwoyita omusosoze lwaki afumba ewuwe ye itungo ddala ako kaba kabonero ka busosoze oba kabonero ka kugatta. Njagala obbategeezaako nga bwe mbagambye muli bakoddomi baffe abatuwa era naffe betuwa nti noono yennyini gwe tugoberera kyekyokulabirako ekisooka nti bali bakoddomi baffe abatuwa ate era naffe betuwa. Sisuubira nti Kyagulanyi asobola okubeera omusosoze eri bakojja b'abaana be. Sisuubira nga Kyagulanyi abeera omusosoze eri bakoddomi be, nga Kyagulanyi abeera omusosoze eri bannyina ba mukyala we ne balamu be. Fred Enanga nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino nti mu busiru ate gwe ofungula ndiga. Obusosoze mu mawanga si kyekizibu kya Uganda today. Gwe bw'oba ogamba nti waliwo obusosoze mu mawanga sooka onoonye ensibuko y'obusosoze mu mawanga eyo yavaawa. Mu obuzibu bwe mulina mujjanjaba endwadde naye ne mutajjanjaba simputomu. Tusooke tuve ku mirandira gy'endwadde nti gundi ono alina alusa nga sinnajjanjaba alusa. Tusooke twebuze lwaki alina alusa nti taliira mu budde. Sooka ojjanjaba ekyokuliira mu budde then olyoke ogende ku mpeke yeekolera alina alusa nekyo ekyaleeta alusa nti alya emmere erimu asidi ng'amatooke. Tosooka kujjanjaba alusa yeekolera asooke yeewugulemu okuva ku matooke agende kawunga. Kakati obusosoze mu mawanga nga tetunnatunulira bigambo bya Kyagulanyi oba nga tetunnatunulira kiriwo olunaku luno olwaleero, tusooke tuddeyo ku drawing board twebuuze ani yaleeta obusosoze mu mawanga. Era ekyo bwe kiba ng'ekizibu mukizudde ekyaleeta obusosoze mu mawanga then kye muba mutandikirako, ebirala bijja byekola byokka. Kubanga obusosoze mu mawanga bulinga ngo omuti gw'omutuba. Omuti gw'omutuba ne bw'ogutemako amatabi go gusobola okuddamu ne gutojjera. Naye bw'onaaba osaanyawo omuti gw'omutuba olina okugusimira ddala okuva ku mirandira then n'ogukuba ekigo nga tegukyalina businziiriro kutojjera. Kakati olwaleero obusosoze mu mawanga obulese ku mirandira toyagala kutunulayo kuba otyayo anti wojja emitwe gy'endiga. Otunuulidde n'amatabi, otunuulidde n'ababwogerako ate bw'obufuula ng'abalabe. Gwe sooka weebuuze mu gavumenti mw'oweerereza mulimu abantu beewammwe bameka? Obwo si busosoze mu mawanga? Era gwe sooka weebuuze lwaki mukama we bwe muva engulu ocola baamutekako ba deputy ng'era beeri? Obwo si busosoze mu mawanga? Gwe sooka weebuuze lwaki abaana baffe bwe bamala okusoma ne bagenda okusaba emirimu gye baginoonyeza bababuuza ani akusindisa oluvannyuma lw'okubalaba ng'ennyindo yaabwe eringa ng'ekitebe ky'eggaali ng'eno eyange eyitongwa? Obwo si busosoze mu mawanga? Fred Enanga challenge gy'olina banno baabanga mu kusoma nga gw'otega bawala bulabirwamu kubalingiza buziba. Kyova olaba tolina kye wajja mu ssomero ne ku myaka egyo oli muwumba tutu nti osobola n'okusinziira ku ttaka lya Buganda n'ogambirako Abaganda oba omwana wa Buganda nti musosoze mu mawanga. Bannange kano kawooningi. Oyo awulira nga asosoleddwa mu Buganda nga tasiimye, oyo awulira nga tayagaddwa kimala, genda ewa nnyoko ne kitaawo bajja kukwagala ekimala. Singa ogenda ewa neighbor n'olaba nga tofuniddeewo mirembe, nga tofuniddeewo kwagalwa, ddako ewa nnyoko ne kitaawo ate oba bo be basinga okwagala waviirayo ki? Ekisa ky'Abaganda mukitutte for granted. Mutandise bamanyiira bumanyizi ate kakati mubamanyiiza kajanja. Fred Enanga Omuganda ye muntu asinga okusembeza, Omuganda ye muntu asinga okwagala. Era y'ensonga lwaki we weetegereze nnyo bw'opima ewammwe waliyo Abaganda bameka ate bw'opima mu Buganda waliyo ab'ewammwe bameka? Si musango mmwe okuba eno kubanga yonna Uganda buli wamu tulina okwetaayizaawo nga bannayuganda regardless nva mu kabira ki. Naye obuzibu nze bwe kuleka weetaayiza ewange ate n'owulira nti sikuwadde kimala kyokka nga n'abaana ab'ewange tebalina bifo bya nkizo nga ggwe by'olina ewange. Bwe muba muwulira nga muyisibwa bubi nnyo.
Odongoto yavayo n'akola statement nti Abaganda batemebwawo ebibira bokyezaayo amanda era n'abagoba n'abagamba nti mugende ewammwe. Kyokka nga naye mu Buganda alinamu ennyumba tetumugobanga kera tetugizimbulanga nti genda ewammwe. Ekyo kyo tewakyogerako bo tebwali busosoze mu mawanga. Buno bw'olabanga obusosoze mu mawanga. Kyokka ng'ekyewuunyisa ewammwe gy'ozaalwa toyinayo yadde kattoyireeti buno bwe twayitanga bukabini. Era obirina mu Uganda amaka amatiribona, amataka na buli kimu okirina mu Buganda. Kyokka ate essaawa eno okozeseddwa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ogambe nti tuli basosoze ng'ate naawe okiraba nti bakukozesa nsobi. Fred nanga wagula ettaka Eruweero dene nnyo ekazi 10 Eruweero musaza la Ssaabasajja Kabaka eri Bulemeezi era nga wogenda okugalamizibwa wogenda okuziikibwa n'otuuka n'omubiri gw'oyagale guziikibwe mu Buganda ewammwe n'ogaanayo era sitiru ng'ogamba Abaganda babi w'onaaba muntu wangeri kyabeera mu kibira omuli ttimba ey'emize Baganda bo. Abantu b'ab'engulu battiddwa Oulanyah yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako. Lokeki yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako. Julius Oketa yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako. Mu kifo ky'okulwanirira enfa z'Abaganda bw'oli wano gyejembukana nti bano basosoze mu mawanga ogira okuteganga abawala obulabirwamu ku ssomero. Obusosoze mu mawanga bwe bulinyisiza ebbeeyi y'ebintu. Oba statement ya Kyagulanyi yerinyisiza ebbeeyi y'ebintu. Statement ya Kyagulanyi yettisiza abantu bannankyukakyuka oba yebasibisizza oba yebatutte mu buwaŋŋanguse. Yeviiriddeko enguudo embi, yeviiriddeko bbeeyi y'ebintu okulinnya. Okumanya ono musosoze mu mawanga gw'okolera yaddira ne mukazi we atamanyi yadde ya n'amufuula Minister of Education. Naye nga tamanyi yadde ya amutadde mu ministry esinga okubeera sensitive kubanga weewuwe ate era weewaabwe. Eyo gy'alimba ensi nti waabwe obwe busosoze mu mawanga. Kino ekintu kye muli mu kuzimba olwaleero. Mulina ekintu kye mwagala okulaga nti Abaganda babeere balabe b'Abanyankole. Omuganda nga bw'osanga Omunyankole kubeera kulwanagana. Baganda bange mwenna abava mu mawanga amalala tuli nseenene. Waliwo enseenene gye bayitanga Kulubazzi, waliwo enseenene gye bayitanga Kulusanja, walingawo enseenene gye bayitanga oba Kisubi. Naye enseenene ezo zonna bw'ozikwata ozisiikira mu seppiki emu era ziriibwa engeri y'emu. Bannange tuli ku lumu. Ebibanyiga bye bitunyigiriza, ebibabonyaabonya bye bitubonyaabonya. Tewaliiwo gw'oyinza kugamba nnyo nti ekitundu kye kiganyuddwa nnyo mu mulembe gwa Museveni, wabula ate famire ya Museveni yeeganyuddwa nnyo nga bo ba individuals. Tebabasigamu galowoozo ga kisiru nnyo tuweremere mu busibe. Abaganda bajja kubeera babi nedda maama kansigale ne Museveni ng'oyambadde ettangira. Abaganda bajja kubeera babi nnyo nedda maama waakiri kansigale ne Museveni ng'osula mu kasubi. Abaganda bajja kubeera babi nnyo waakiri kansigale ng'okubya empale ebiraka. Gwe sooka weebuuze awo w'okolera wa muganda wo wa mwana wa nnyoko ne kitaawo. Lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo tewamufuniramu mukisa ate omukisa n'ogera n'ogufunira mu kampani y'omuntu omulala? Kitegeeza omuntu asobola okulemererwa okukulaakulanyizibwa eyeeyita owuwe kyokka ate n'akulaakulanyizibwa gwayita atali mwana wa nnyina na kitaawe. Dr. Apollo Milton Obote yazimba Bushenyi n'okusinga oyo Yoweri Kaguta Museveni. Abantu b'e Bushenyi mukakasa ono abalimba nti wa mummwe abakulaakulanyiza okusinga Dr. Apollo Milton Obote yabazimbira ekibuga Makubuula. Mukyo kyentegeeza ekitugatta ebire Uganda si mawanga gaffe. Bano bali mu bakozesa nsobi, bano bali mu balimba, bano baagala basigira bukyayi bo batuuke bagende nga babalekedde ekibi ekisikire kyokka nga ate kyannaku nnyo nti ne babeererawo mmwe temwaganyulwamu. Tetubeera mu busibe
tweyimbule regardless. Ono waawa era nsobola okubalaba nammwe mukimanyidde ddala nti bano basse buto bali mu kuzannya byabufuzi byabwe. Fred Enanga bw'obunira teweekosa ate bw'oliyogera ekyamagezi oliba muzira nnyo n'ekibi nnyo okuzimba erinnya ng'omusajja omutamiivu w'okukyalo lwatafuse ku kkubo lwemwewuunya era lwatawemudde lwemwewuunya naye bwawemula oyo gundi waffe Enanga waffe omutamiivu abwafuka ku kkubo tebwewuunya bwayonona ku kkubo tebwewuunya bwawemula tewewuunya kwegamba nga gwe tukwewuunya lw'okoze kituufu kyakukolebwa nti leero Enanga tawemudde tafuse ku luguudo tayononye ku luguudo abadde atya mutamiivu waffe abadde atya kyokka nga lwokola ebyekisibo tugambirawo oye waffe munnange toli mu kweswaza bw'oba gwe tosobola kwesaasira saasira abaana bo abazaalibwa kitaabwe emmongwa buli lwa Sunday nze mbawo wane wange ojjanga n'osomaasomako sobola n'okukolawo online courses n'ofunamu ku magezi ag'enjawulo n'olyoka omanya abategeera kye tubaddengako ebbanga lyonna. Amma baganda bange ne bannyinaze nga bwe nabagamba nti twetaagayo piisi 5 ez'okugaba eyo pulezidenti gy'atambulira nga wonna w'abaali ekyalo oba ekitundu kitimbiddwa red nga yonna gy'ayita tutimbyewo red ne w'aba taliiwo nga yagenze kasita ensigo ya red enaamala okumeruka wamma egenda kwandaala ng'omuliro ogw'oluyiira. Kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze mutukwatireko ku bukuufiira. Twagala tutandike ne pieces 5 ez'okusaplayinga. Twagala tufune bandana anti kali bagamba kaabwe lwaki tukayana nabo. Muganda agambe ekitatta muyima kimumalako enteeze tugenda kufuna bandana era nga ziriko national unity platform nazo zinaaba z'amagye oba people power. Tugenda kufuna buno obuntu buskavu nga buliko national unity platform. Tugenda kufuna amasaati nga galiko people power national unity platform. Tugenda kufuna ne sharia z'abakyala nga ziriko national unity platform stroke people power. Kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze munkwatizeeko temundekerera ku guno omulimu omunene ogw'eggwanga ogutali gwange nga Ssekinnoomu naye mbasaba mutukwatizeeko tusooke tufunewo pieces za buno 5 tuzigabe tuzisaplayinge mu bifo eby'enjawulo president wanaabeera n'oluvannyuma era temujja kunkoowa buzina ggwawo era nja kudda zanya paati yo nange yange njizannyi era nja kudda mbagambe ziri zaaweddewo ate wakyaliwo vacuum yama njogedde oluzungu vacuum wakyaliwo space nnene nnyo oba obwetaavu bw'amaanyi okusaplayinga obuntu buno. Companies nyingi nnyo zikubira obulango ku mibiri gy'abantu nga tebamanyi. Nogamba samuna mpadde ekisaati emoviti yazwa ne promotion ne batuzinisa ne tuwangula essati naye abaana abo bajoozi. Gwona w'akalangoko ate osooka muzinisa era alina okukolerera okufuna akalangoko. Abantu olaba basobola okuzina bafune zi t-shirt. Olaba basobola okuzina ne beetinkula ne bazina pindula ku bimotoka bya promotion bafune obukofiira. Kiregeeza nti waliyo n'abantu oluusi ng'ayagala enkofiira naye nga talina zigigula nga yonna gy'omuwa ayambala. Olaba asobola ogizinira nga ya moviti ate olwo eno eyeekwata ku nsi yaabwe bajja zifuna nga n'okuyayaana bayayayaana bajja kuba basanyufu nnyo bajja kuba bamativu nnyo. Kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze munkwatireko ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko kyokka ng'ate era eri ne ku WhatsApp osobola okunkubira ne twegeeyamu nze njivuze. Tweyanzizza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe yeekolera etongwa n'okusomesa okw'enjawulo okwo. Yesu obubaka bwaffe bubadde bugenda eri omukulu Fred Enanga katusuubire bukutuuseeko era obutegedde.